Amanya bannayuganda mwenna abatuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya gange Sheikh Abdurrahman Serunjoji atenga mulingeriemu nze district kazi we Kayunga atenga mulingeriemu nze ndi mu nyumba ya Sheikh Muzaata batte ng'Omuwalimu njirimu nga nekitange yennyini ye yasomesa Sheikh Muzaata batte n'ekitambala byalina byonna kitange yabimusiba nga irimu yonna gye yasoma yatandikira wa Sheikh Saibu Semakule Katumu mwensibuka era irimu ya Uganda era yini yange mwenzi janva sife barangira mu dini wano mu Uganda abava mu nyumba Sheikh Saibu Semakula nsonga lwaki ennyumba eyo njirimu nsayinso kula baseeka seeka onako olwaleero olwogerako ki onako olwaleero lukyengera lunaku lwa ssanyu lunaku Allah lututuusizzaako olw'e18 222 ogw'e12 tuli basanyufu okuba nti Allah tusiza kukyengera kino nga wabaddewo ebyokusomozebwa bingi bamanye ebintu bya dokita byayiseemu bingi naye twasalawo tubeere nga tutambula naye tumuyambeko tumulungamye ng'Abawalimu era ng'abakulembeze b'eddiini paka olwaliro tutuuse wano ku kitebe ekikulu nga olwaliro waliwo okuwoowa okugenda okubeera wano ku kitebe ekikulu insha Allahu taala nga Hajjati Kulthum awoyebwa amuwowa engineer Acram gumikiriza insha Allahu taala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bubaka ki eri Hajjati ne engineer Acram? Obaka bwe mbasibiriza okusooka mbeebaza ekikola kye bakoze okutuuka ku kkula lino kye mbasibirira buli muntu kubeera mu kifo kye. Omukyala abeera mu kifo kye ng'omukyala. Dokita oli dokita era oli muyivu era oli wa mugaso era okola emirimu naye yawula awaka yawula amaka yawula obufumbo n'emirimu. Bw'obeera ku mulimu beera ku mulimu beera director bw'odda awaka beera mukyala ojja kuwangula obufumbo bwo. Bw'onoddira obwa director obwa dokita bw'oteeka mu office gy'okola emirimu n'obuleeta awaka obufumbo buyinza okutawaanya naye nsuubira ebyo ojja bisobola obikola exercise gy'oyiseemu ngirabye ng'oli mukazi mugumiikiriza ojja kusobola obituukiriza. Ekyokubiri omukyala yenna ng'akola si Hajjati Kulthum yekka sala amagezi okulaba nti bbaawo gw'omusooka awaka yenna omukyala akola sala amagezi oba oli minisita oba oli ani bbaawo omusooka awaka teri basajja kye twagala nga kutwaniriza kutuwa kajuyisi tokulembeza bbaawo omuwa juyisi w'omukozi oyo juyisi wo atuuka awaka okamuwe omutwala anaabe mu kinaabiro. Edda abakadde baffe babatwalanga butwazi mu kinaabiro ne babaweeka ne ku mugongo bamala okumulaba n'amuzza wano n'amusiimuula. Ogwo gonna gwe mukwano teriiyo kyadiba nga kituufu. Ffe tubidibya buli lw'odibya okola bifu. Dokita tusaba obeere nga otambula mu ntambula eyo ate tusuubira ojja gikola nga naffe Allah kwatiddeko. Inginiya kati olwaleero Hajjati Kulthum gw'omuyinako obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa si kuvuma na kkuba na ggoba wabula kuyambako. Era obusiraamu bwatuluŋŋamya nti omukyala yenna aba munafu eri bbaawe naye omwami yali aba ku mukyala we okuba nti nno muyambeko mu ebyo ebyetaagiswa muyambako. Ku ddiini omukyala muyambeko ebyetaagiswa mumusomesa kati tolaba nti nno dokita naye ate olina byolina omumusomesa ng'omwami era bw'omutuusa awaka mubuulire kino nkyagala tukitambuze bwe kiti kino njagala bwe kiti kino njagala bwe kiti kino njagala bwe kiti byonna insha Allahu taala muyambeko mwagale. Mukyala omutwaleko out. Tewali nsonga lwaki omukyala omuleka awaka. Bakyala baffe tugendenga nabo ku mikolo. Kwata mukyala wo gende ku mikolo gyonna egy'essanyu. Abalaba batwala mu kuziika ate bwakiri mu kuziika muleke kubanga eri kaaba naye essanyu lyonna tambula ne mukyala wo biidhinihi azza wa jalla. Tweyanziza seeka onaku olwaleero era katusuubire nti emikolo gigenda kutambulira ddala bulungi.
weewaawo. Seeka gw'oli munnaddiini nina kyembadde neebuuza nti dokita yawoowebwa dda ate tulaba tukomyewo wano era okuwoowa kino kitegeeza ki mu ddiini? Twagadde okuwoowa, twagadde kujjayo ekifaananyi. Abantu bano banene si batono. Hajjati munene ne haji munene balina okubeerako awanene. Buli tujja awanene ekintu kivaayo bulungi insha Allahu taala. Yensonga lwaki tuzze wano insha Allah. Mu kuwoowa ki ekibeeramu? Kubanga abantu baffe bangi nkimanyi nti ssaawa eno batulaba bo twogera okuwoowa naye bangi naddala batali basiraamu tetutegeera okuwoowa biki ebibeerawo. Okuwoowa okusookera ddala kwolesa abafumba ababiri nti bafumbiriganye. Gw'abadde asaakinga ku lusuumu n'obivaako. Bono bwe tuba ku kitebwa wano tugenda kwolesa nti hajjati Dr.Kulthum wa haji inginiya gumiikiriza Arcam. Ekyo kimaze okubeera nti kiri walih, Mwarabu akiyita walih nga kyeyolefu nga tukitadde ku kitebe wano. Ekyokubiri obufumbo bubeera butukuvu mu Busiraamu. Ekyokusatu mubeeramu okugabula ne ku mmere mu kuwoowa. Era emala okuwoowa lumu sahabi omu Abdurrahman yawasa nabbi naga nti ng'onyirira naga nti nawasizza naga nti afumbayo ku mmere tugirye. Era enkola eyo ya Busiraamu era bwe tumala okuwoowa wano tulina bwe tugenda okugenda abantu balye ku mmere basanyuke beeyagale insha Allahu taala. Okuwoowa kuyimirirawo mu bintu bibiri. Gwe bawoowa oteekwa okuba nga wooli. Awooyebwa ateekwa okuba nga waali. N'abajulizi bateekwa nga bwe bali. Allah agamba nti fanikihihunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Abakyala mubawasenga mufunye olukusa okuva mu bakadde baabwe. Kye kiyitibwa okuwoowa. Ebbanga ly'omala ng'olina omukyala gwampuliriza ndaba nga tewamufuna mu makubo bakadde nga bamukuwa okwo tekuwoowa tekuliiyo. Wa atuhunna ujurahunna mubawa amahare gaabwe. Mukyalo wakwate amahare n'ogamuwa n'abeera nga asanyuka nago. Kye kiyitibwa okuwoowa era kye tuliko olwaleero insha Allahu taala. Ebiseera bisinga ffe bwe tuba tuwasa eri abazadde betuwa era be batusalira kino eky'Obuyisiraamu okubanga muwa mahare. Ate ebiseera bingi nzize ndaba abakyala nga bawukana oba nga baagala okwawukana ne baseeko oba bahaji oba Abayisiraamu bonna, Omuyisiraamu yenna awasizza owulira bagamba nti amahare gange agazze. Kino kyogereko kuba nkimanyi Bannayuganda bangi tebakitegeera. Ffe eri ewaffe bw'oba wawaayo kiba kyaggwa. Kyosoose kiri nti abakadde be bawa ebintu. Ekyo birabo ebyebaza abakadde okuzaalira ekkula. Gwe akira eggwala ly'otutte toliraba okwata birabo n'obibawa. Ate amahare kyo kiba kirabo kya mukyalawo. Era taata we si gwokiwa oba maama we. Era si bamugamba nti bakuwe kino. Yasalawo n'agamba nti njagala kino. Ekyo kibeera wakati wo naye ekyongera omukwano. Nawe omusajja okulaga nti oli musajja. Ye omusajja okutwala omukyala omugula n'omuga nti nkuwadde kino ekisigala nga gw'oli musajja ng'ate ye oli mukyala. Era eyo nkola ya mu Busiraamu ate enkola ne mu Buganda ezikwatagana bulungi okuwaayo ebirabo insha Allahu taala. Naam. Then okuzza okwo nti omukyala agambye kayawukane n'omwami. Ekyo nakyo kiri mu Qur'ani nti olina okuzzaayo amahare. Obusiraamu omuntu ng'omubadde mufumbiriganywe nga bane bagenda be bafumbiriganiddwa. Obusiraamu tebwagala kwawukana. Kisookera ddala. Kasita mmala okufumbiriganwa paka kufa. Mu bulamu, mu bulwadde, mu bwavu, mu bugagga, mu mbeera yonna. Obusiraamu bwe butulagira. Era nsubira n'eddiini zonna ezo tukyegattako nti ffenna tulina kubeera bwe kityo. Naye singa embeera ejja ekubeera nti nno ezze omukyala okuwa amahare nga mwawukana ne bbaawo nga gwe omweyambulula. Okweyambulula tukuyita khulu mu Luwarabu. Nga gwe weeyambulula nga gwe okoyo omusajja mu mbeera zonna gwe okwata amahare ge n'ogamuddiza. Omusajja naawo ozza. Omukyala nga yeeyambulula nga omukyala yakoyo omusajja yakwata kino ekirabo kye baakuwa ekyamahare n'okiddiza omusajja. Nti okwogera n'okizaakira mu kubanga si bye njagala bituuke kwabo. Naye kiddize gwe omusajja gwe omukyala andaba yenna mu Uganda
ng'oyagala kweyambulula bbaawo tetujja kuba ku bano bokka kwata ekyo kye yakuwa ekiyitibwa amahare okimuddize. Ate bw'abanga yakuwa miliyoni ng'osobola omuwa miliyoni 2 muwe 2 naye agende nga muki munywevu. Ate okuta talaka omusajja yata omukyala, omusajja yata omukyala, omukyala n'agenda naye okuta kulimu emitendera mingi naye ng'okuta kwa musajja okweyambulula kwa mukyala naye nga byonna Katonda tabitwagaliza. Tatwagala tubikole, Katonda atwagaliza kubeera mu bufumbo mpaka ate olaba oluvannyuma lw'okubanga tugenze mu ggulu tugenda kusisinkana omwami n'omukyala era tubeere ffenna mujjana tweyagalire eyo. Ekyo tokiraba nti ekisinga okuba ekirungi. N'olwekyo abakyala tubakubiriza mubeere balungi mu bufumbo bwammwe, nammwe abaami mubeere balungi eri bakyala bammwe tusobole okubeera nga tuggusa obulamu bwaffe obulungi. Oyogera ki ku lunaku luno kubanga eri abo ababadde balowooza nti kino tekisobola kutuukirira? Bangi twabalabanga bavuddeyo bagamba acram oyo South Africa eri bingi ebyayogerwawo naawe oteekeddwa okubanga ozze obiwulira naye olunaku olwaleero tulaba ng'olunaku lutuukiridde. So bubaka ki eri abantu baffe abo abaali balowooza nti tekituukirire? Abantu abaali balowooza nti tekituukirire tubasonyiwe. Nsaba dokita ne inginiya musonyiwe abantu abo kubanga Kulthum munene yali mukazi mulungi ne bbaawe yali musajja munene omugenzi Allah amusaasire omunene era aggwera mu binene. Ebyo byonna ebyayogera byali birina okubeerawo kubanga enjovu Kulthum njovu kati yalina okwogerwako ebyo byonna naye tugenda buli lunaku tugenze tulaba nga abantu bagenda bategeera ekituufu ng'era bagenda bakkakkana. N'olwekyo ffe tubasonyiye. Njogera ku lwa Hajjati ne inginiya tubasonyiye kubanga nze sheekhe waabwe era tujja kutambula mu nsi ebyo bibaawo kubanga aboogera nabo balina ebizibu byabwe. Tebajjudde abalala basula mu ntebe abalala abakyala babaddukako dda abalala abakyala abaami dda tebabayina naye nga balina okwogera. Ali mu maka ge naye asula mu ntebe. Kakati tetuyinza naye lw'okuba nti bo balina omukisa ate si banene. Omuntu atali munene talingirizibwa, buli lw'obeera omunene olingirizibwa. Omuganda yagamba omuti oguliko ebibala gufa nkonyogo. Kakati bano baliko ebibala babadde balina okukubwa enkonyogo ezo era Omuwarabu yagamba kullu dhi ni'ma mahsud. Buli alina ekyengera akwatibwa ensaalwa. Kyengera kya Hajjati kibadde kinene ate abasaakinga baaliwo. Abasaakinga baaliwo era nabo ne batayitamu kana akaana akatone kajja ne kayitamu ne keewangulira. Allah yasalawo n'omukyala n'asalawo naga nti kangende noono. Twagala tubeere nga tubaswaza ate ffe tutambuze obufumbo bwaffe bugende mu maaso insha Allahu taala naye nga tubasonyiye buli omu byayogera. Obudde obuddako bwagenda mu maaso naawe eddayo tunuulire bufumbo bwo tunuulira bizibu byo teryajjudde. Njagala okutegeeza ne babala bakumbuuza mukyala wema njagala okukumanya mbuuza mukyalawo nange ng'oyagala okuntegeera mukyala wange. N'olwekyo tambule ensi bwetyo bwetambula insha Allahu taala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.